N'agamba atya Petero. Nange nkugamba nti gwe Petero nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno. So n'emiryango egy'emagombe tegiri giyinza. Mbuuza lwazi yani? Waliwo mutawule wange yeeyeta lwazi lano. Yekiri munsi buno. Mutawule wange nuwa abantu bamukuzakuza bamuwa ebitiibwatiibwa omuzire n'amakulu naire lwazi luliga. Nunga lwazi. Nikana kali kugema ebifaananyi byange kodeko nakali mu ddiini omwo ka Dawudi. Mwekali. Nunga lwazi. Kwegamba. Nwakuboti banange. Esi ebaire etya. Nabonake nunga ali kungiza ebintu nakwanti amuna nunga jja n'ebibyo. Nze ndeka. Kyeri nakyo tikigagana nakikyo. Dungu dangira amakina gangira basekembula amakina emigongo gyanemya. Emigabe gyavuga. Balize embulu. Embulu dakwati olubu lwali wa mwidukulu wange olubu lwekyagoba bali kukuba olubu lw'omwana wange n'engoma dityo. Dungu yaba dungu badungula. Banyogere nange. Kano kali kuseka kano. Kadawudi kali kuseka. Ikwegema bulungi ebintu yange. Abawulira ensonga eyo. Nozogera nange. Otegedde. Bakwita lwazi. Omuntu. Luliga. Bina abona magwa nabata ku mwana wange bamutako ekizibu ekyo. Bajja kabamukuza nga bakuza papa. Owulira? Papa tebanga kumuba Katonda. Murumi mufuzi. Eyasooka yeriwa. Eyasooka Bible ki yasooka no mu Uganda. Obanga yasooka mu Uganda. Owulira ensonga eyo. Everi. Ewanyu bwennyini kakati ero ya mu Uganda. Njagala mabuuzo nyebe kye lubabuuza. Nte mbuli akenjawulo. Lwaki? Agwo wali omutawaana. Kyovulaba nti munnanga abagalo. Nga beegalero abalingiza mu nkiso obukyamu obuzikiriza. Twasoma nga Bible nga tusoma mujiji bambi mbutunoonya amannya awo Isa n'ava e Galiraaya najja eriyo Kaana mubatize ku Yordani Yokaana mubatize nti nedda okuva kakati muliamu abaana Yeesebo mugambe nga nti awo Yesu n'ava e Galiraaya. Bible egamba Isa Masiya batugamba twogere nga Yesu. Abantu bubuntu Bible tenaba kuweerawo mwataano mwene eri. Owulira ensonga eyo 68 nze nga nsesembula njiri ne balangira nti Bible ya Yesu erabiseeko. Petero omubiri n'omusaayi tebyakubiikulya kino okujja kutanga ali mu ggulu. Kyenva sirekayo okubasabira Katonda kitaawa Mukama waffe Isa Masiya abawe obuli omuntu wa Katonda ono eyatumibwa omutume eri ab'amawanga ate nyinyala munamawanga ate amateeka yali yatambula mu bikolwa by'abateeka abivumirira mu baluwa ze. Owulira ensonga eyo. Tali mu mateeka kati ge yalingamu amateeka n'agenda walwa abantu ba Katonda n'abazikiriza. Myaka 6 abonyaabonye kase ya Mukama. Kusaba Mukama byamukuba ennume y'ekigwo kubanga ekisa kituufu kubanga yategekerwa okuva mu lubuto lwa nnyina. Yasooka n'amuleka akole ebyo byonna alyoka aveeyo agenda akole kyayagala ng'akitegeera. Pawulo yatandika okubuulira enjiri mu b'amawanga ng'ategeera kyayogera kubanga yali aliko omwoyo wa Katonda kati. Yajula omwoyo mutukuvu. Wali yajula amateeka. Yalinga mu mateeka n'alyoka akola ebintu bya ndyone. Owulira naye akwata Sabbiti naye abonyabonya abantu. Abakazi n'abasajja n'abawalwa n'abasuula mu makomera. Naye munnange owulira kakati yasabira abanaku bali ye ng'ali mu kukomera ku lwa Isa Masiya. Ali mu kukomera ku lwa Isa Masiya. Yange ekyo kitegeere. Owulira ali mu kukomera bamuvunaana Mukama waffe Isa Masiya. Enjegere nnya omukono ne ku mukono ku kigere. Mwasinzidde okuwandiika ebbaluwa eno gy'awandiikidde Abeefeso. Bwe nawulira ebiri mu mmwe kakati mwabali ab'amawanga muteredde bulungi nnyo mu kigambo mwagala abooluganda musinza Katonda ku bw'omwoyo. Kyenva sirekayo okubasabira Katonda kitaawa Mukama waffe Isa Masiya abawe omwoyo gw'amagezi n'ogw'okubiikulirwa mu kumutegeera ye. Omutegeere tadda mabega. Ni bw'oyogera otya n'obw'ovuma. Onvume nze kaswabule ogambe nti Isa kireko ekirali mu makulu. Neeyanza bweyanza. Owulira ensonga eyo. Petero abiikuliddwa. Ataasoma. Abaasoma bali abambala fulakuteete bamutegeera.
tebamusembeza nokumusembeza bamuvumira okumuvuma omusango bamugwanirira omusango yeeyita mwana wakuno yali wani owuli ensonga eyo yamenya sabbiiti yagimenya ku mutwe oba kugulu awo owuli ensonga eyo ndowooza ogenda nange ku lwekyo bannange abaagalwa mukwano gwange ampuliriza njogedde ku Peetero leero naye okaga mu nnyolo 18 atya nange nkugamba nti gwe Peetero nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno so n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza. lwazi kiri yagamba yagamba Peetero nga lwe lwazi kwe yali agenda okuzimba. Peetero waali ne leero owulira olwo ffe tulina njiri yakubikulirwa ebyali ebyomwoyo ebyawandiisa bayibuli birimu ffe kakati nekasiwa buli mbitegeera saasoma busomi nga Peetero bw'ataasoma. Abaasoma bajje baali 11 embaale nembasesembula bubi nnyo buli omu yavuga pikipiki n'emmotoka n'ogaali nga bagamba nti ono omusajja tasoboka. Lukunga lwali mbale ddiini 11 ndowooza ogenda nange owulira ogenda nange otegere kye ŋŋamba omubiri n'omusajja byakubikula balekitanga ali mu ggulu. Nange nkugamba Peetero ngenda kuzimba ekkanisa yange ku lwazi luno. Lwazi ki lwe yali agamba? Lwazi ki? Awo olwazi lwe luluwa olwazi lwe luluwa Befeso essuula 2:20 agamba bw'ati atya kubanga mwazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi Masiya Isa yennyini bwali ejjinja eddene ery'oku nsonda. owulira mwoyo buli nnyumba yonna bwegattibwa obulungi ekula okubeera nga yeekaalu entukuvu mu Mukama waffe. so sezazimbibwa emikono gy'abantu mwoyo era nammwe muzimbibwa wamu okubeera nga ekisulo kya Katonda mu mwoyo. owulire kye ŋŋamba nammwe ng'amayinja amalamu muzimba ekkanisa ya Katonda. si zino zebazimba zino ez'amatafaali amwokere ddala nedda Mukama tazeetaaga ezo temuli makulu ezo zaabwe bakuliramu byambyone nga bwe baagala. Ndowooza musomye amawulire og'olwaleero mwegasome mulabe bapasa bye bali kwekola mu nsi muno. Simanye ogenda nange ebyo abeeyita abatukuvu mu maaso g'abantu ne bagamba Jesus nolaba bajizaasye ne bajizaasya awo webali omutawaana awo. Otegere kye ŋŋamba ndizimba ekkanisa yange ku lwazi amakulu ngenda kuzimba ekkanisa yange ku kubikulirwa kuno nga kwobikuliddwa. Teyagamba ku mubiri gwa Peetero. Peetero yafa yakomerwa ku musalaba omutwe ne gutunula wansi. We baazika Peetero, we wali Maryamu, we wali Andereya ne Filipo ne Yokaana omuto. Ogenda nange we bali naye agambye n'emiryango egy'emagombe tegigenda kugiyinza. Yali ani? Yali Mukama waffe Isa Masiya. Taliiwo ne leero si mulamu. Owulira ensonga yazuukira mulamu atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna. Akomawo okukima abalonde bye yafiirira abaamukkiriza n'omwoyo gwabwe gwonna. Akonjagadde okategere muganda wange ampuliriza. Tagamba kuzimba ku lwazi luno nti muntu. Owulira ensonga eyo waliwo eddiini emwe ina omukulu nti oyo ye Peetero musika wa Peetero. Musika kusika ki? Oyinza okundaga ekyawandiikibwa ekyo nti omuntu bamusikira basikira mu Peetero yekka. Baanuunanga ebintu ebiyinza okubaweesa ekitiibwa mu bulimba mu bukyamu obusikiriza ne beeteekamu bo bennyini nti musika wa Peetero. Mazima paapa musika wa Peetero. Peetero yali mu Galiraaya njagala ekyo kitegeere. Owulira ensonga eyo Peetero baamulonda n'omwosi omweru bamukolako ebyambyonde bamwambaza empeta n'ebitiibwa ebyo. Yalina enkofiira ku mutwe yalina omuggo ebyo leero luno enjiri ebasesembula ebalage ebaswaza olwomutandisa okuswala okutuusa lunaswala ne mu maaso ga Mukama waffe Isa Masiya. Ndibagoba mwendi muve wendi mwabakola ebyobujeemu bugende mu muliro gwategekwa Sitaani wamalayika be. Mwayinunda erinnya lya Katonda mwateeka ebikyamu ebizikiriza ebyo bye mwazimbako amakanisa gammwe agammwe mulyoke mufune obukadde bwa sente mufune obukulu n'olyoka olaba bwe bulwanira mu makanisa gaabwe. Buli kadiini kalina entalo bali kulwanira bukulu baawukana enkya n'eggulo. Lwaki gazalagananga emisota? Amadiini lwaki gazalagananga emmese? Kiki? Katonda omaliwo abantu bonna obutuukirivu ate bonna bali mu Yesu gwe bateereza nti yoyo bavuma bonna bavuma Isa Masiya.
owulira bona buli ekireeta abantu abo obudiini obw'engeri obukali n'obukadde obuliwo ddala kiki wulira ebaluwa eri ku musalaba Piraato gyawandiika yagiwandiika nga n'eddiini yo tenaba kubeerawo eddiini zammwe zatandika luvannyuma lwa myaka 6 ndowooza ogenda nange nabino bayibuli yammwe bemuniko mu King James yaliwo bayibuli King James yaliwo abo yaliwo ku biseera ebyo olabye ensonga eyo omubiri n'omusaayi tigwakubiikulira ebyo wabula Kitange ali mu ggulu ayagadde ekisajja kino mutunire okuyitibwa kwamwe ng'ab'amagezi si bangi ab'ebitiibwa si bangi ab'amaanyi si bangi naye Mukama yalonda ebisirisiro alyoka abakwasa ensonyi byefe bipeetero byeffe bikaswabuli bye bavuma enkya n'eggulu lakini nina hesima mbere ya baba nina ekitiibwa kubanga Mukama agambye nti omuntu bwampeereza Kitange ali musaamu ekitiibwa kyekitiibwa kyenina nze kaswabuli kyenina ekitiibwa kyenina nkirina mu nsi yonna nkirina ndowooza ogenda nange saasoma bisome sirina baluwa nti kubanga nafuna ebaluwa gundi nti sirina ekitiibwa guli kyenaweebwa abantu bisopu ate gundi ate sosoloti ate biki sibirina naye nina ekitiibwa kya Katonda n'entiisa njirina ne bwepita abakulembeze b'amaliri kale bajje tukolemu bakwate amabayibuli gaabwe aga Yesu nange embere neyange ya Isa Masiya tulabe oliswalira mu maaso gange olidduka wekanga oyagala nga bali 11 badduka embaale olwo nkyaliko PG owulira ensonga eyo nkyaliko PG ne bajja bagenda okutuuka bamabuta amanene bamadde amasuuti balina ensawosawo zijjudde ebitabo ebya buli ngeri mbo bajja munange ebitabo byabiikulwa badduka bokka nga baagala ogenda okwekanga nga nsigadde nzekka naawe bwekityo omubiri n'omusaayi tegwakubiikulira waba Kitange ali mu ggulu nze Kitange eyambiikulira engeri gye nina yakubiikulirwa erinnya lye nina lyeryo lyava mu ggulu era eyo yeyaddeyo mu ggulu era eyo yakomawo kati owulira ensonga eyo erinnya eryo lyaliwo nga n'eddiini yo tenaba kubeerawo n'akatono buno obudiini bwamwe bwe mutuuma amaanyi obububu eddiini yiyo ku lulwo mulinga bya bufuzi owulira ensonga eyo tulina movumenti eyano etufuga lwaki waliwo buno obubiina bino obw'engeri eyo bwagala kukola kibo nabo mubwagala kufuga abo we bali kuvuma nti abunyanga zizi ate ngenda kubeerawo ngenda kutuula ku ntebe 16 ne balokompoka ne 16 nakugamba nti Katonda wange era ekyo kyekisula mu mutima gwe n'agana n'okuzaala ekiro alowooza kubanga wandibadde ng'ozaala mu kifo ekyokuzaala omubiri tegukola omwoyo guli kutuntuza 16 owulira ensonga eyo olwo lunaku neyita wiiki neyita omukazi nagamba nti banaye lwaki tetuzaala mbuuza lwaki tetuzaala kati oli ku ebyo eddimu ku ddiini zigamba nti bino bye boogera nti waliwo omusika wa Peetero mbuuza abasigaddeyo tebaali batumi eyasika Andereya yaani eyasika Yokaana yaani era ate eyasika Yokaana omubatiza yaani kwegamba ebifaanana bwe bityo bwebwo obukyamu obuzikiriza obutaliiko obutanywezebwa na kigambo kya Katonda wano ku nsi tulina busika owulira ensonga eyo nga kusika kutya eyasika Yeremiya yaani oba Musa yaani ebyo bannange byebyepankiswa ebyayingiza mu kyama ebisaanisa ebyaddira abantu ne babateeka mu byabwe bangi abaligoberera obukyamu bwabwe obukyamu obwo bwe bufuza ensi kyovudda olaba nti ensi eri wala ne Katonda kulwa kutambulira mu bukyamu obufuna bwe butyo taata wange maama wange Peetero tabeerangako musika Pawulo Paapa tabeerangako musika wa Peetero obwa Paapa buli wala Buruumi yiiri eri obulira buva yiiri eri Buruumi Peetero yali mu Galiraaya yaga ekyo kitegeere tabangako mu Ruumi era Peetero toyinza kundaga we yatuuka mu Ruumi wabula gyona be yatuuka mu Ruumi ye Pawulo era gye baamuttira baamutemako omutwe mu Ruumi ndowooza ogenda nange toyinza kundaga nti Peetero yatuuka mu Ruumi sikisomanga nako nedda kati yali atya omusika ye obusika kyeki fe tusikira bulamu butaggwaawo yabagoba sitaani gye tugenda kati yagala ekyo kitegeere owulira obwo bwe bulimba enjiri bweri kubunaanuula mu myoyo gy'abantu awulidde n'ategeera n'atugoberera njagala ekyo kitegeere
Petero yali munaku tasikirwa owulira ekyamubiikuli ekyo tiyasoma mu koleji bapapa bamala kusoma ne bafuna amadiguli n'amadiguli babalonda namuka balina byabwe byabwongo bye bakola bamukuba omutwe bamenya empeta owulira bamwambaza ebyambalo bamuwa omuggo n'ebirala bwebityo ebya buli ngeri bwafa ne bamukolako emikolo egya buli ngeri owulira ensonga eyo ne Petero naye bamukolako ebintu ebyo kale bannanga abaagalwa awo buli kigambo ky'onoowulira nga kikutaasa mu bukyamu obuzikiriza amadini bwe baasuuga amadini ge bwasuula mu bantu mu nsi ya Mukama neeyonooneka olw'okubanga abantu olw'obubi obwo bw'engeri eyo ensi neetambulira mu bujeemu kubanga teyabayo Katonda bazimba amayumba ne bagamba nti jangu wano wali Katonda bagenda okutuuka eyo babaagalako ssente bagenda mu nyumba ne bagamba nti mujjawo n'engatto mujjemu toyingira mu nyumba ya Katonda mulimu mutyo temulina ntebe batuuka eyo bakunamamu emirundi ebiri esatu nga bafuluma abadde azenga anyo sigala era addayo n'anyo sigala batta abantu bazikiriza obulamu bw'abantu muganda wange Mukama waffe agambye nti Bayibuli nti okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya owulira ensonga eyo owulira enjiri eyo gye yateekateeka n'apanga mu batume emyaka 7 n'emyezi 6 ab'amadini bamusaalirirwa tebamusembeza ne bamukomerera ne bamutwala bwa Pilato n'akomerwa ku musalaba byonna byonna ebifo nabituukamu n'ozogena nange ng'ediriyo tedamala kubeerawo akati tuwanagana amadini naye gana atusobola kyekimu kyekyo tegajja kusobola lwaki tulina omukono gwa Katonda kankutegeeza okumanya ng'eddiini n'okusaka kati oyo avumye omwagalwa oli agambye nti Isa n'addamu 17 mwana soma tuyoke tugendeko awalala Isa n'addamu n'amugamba nti olina omukisa Simoni Bayona olina omukisa gwe ogulina okubeera n'omukisa nga Simoni Petero gwaki ekyamuweeza omukisa kiki kaswaba olina omukisa kuba nategeera erinnya n'eryo luno kuva mwaka 1947 sisomangako Bayibuli ndala until today ye Bayibuli mama giyangulira siringisi 4 munamutumba bookshop owulira ensonga eyo mu December 1947 n'eryo luno ye Bayibuli yali wano yasooka no mu Uganda ndozogera nange abaga bampuliriza ndi kuki soma Isa n'addamu n'amugamba nti olina omukisa Simoni Bayona lwaki kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira ekyo wabula Kitange ali mu ggulu nange si college si mabaluwa gemufuna si ebyo bye musoma n'akatono kuno kubikkulirwa kuva eri Katonda Mukama gwayagala mubikkulira yabikkulira Petero kyatabikulira bakabona abakwata masabiti mwanade bade bayambala amafulakuteri bakwata lunaku ne bata abantu ku lw'olunaku olunaku baluutirangako abantu omukazi bamusanga asenya ne bamukwata ne bamutta kubanga atambulira ne bamusanga omusajja Mukama waffe Isa Masiya gwawonyeza owulira ensonga eyo situka weetikira ekitanda kyogende ogogenda wona ekitanda lunaku notomanye nga lwasabiti bulira n'okusaka akati abantu b'engeri eyo be bali kutusinkana nga bavuma batunyooma bawogera bino nabi naye munnange embuuza banaasobola obanga kyakatonda ddala banaasobola awo bali butalya nswa simanyi bikimbu ebyo eyakugamba nti okulya kuweesa omuntu obutugivu yaani eyakugamba nti okulya kuweesa omuntu obutukivu yaani nze wano wetulya amatooke mu Bungereza balyaki ekongebwa na buli wantu Bayibuli egamba nti wali kyakusuula ekimera ku nsi wadde ki eyatonda embizzi n'embwa yaani eri awanga amawanga gali embwa ono ogamba otya genda ogasayo omusango naye ate nga gakkiriza Mukama waffe Isa Masiya ndowooza ogenda nange agamba nti ebyokulya tebiyinza kuweesa muntu butuukirivu kubanga biyita Mukama enkya ne bigenda mu kiyigo olwo ogenza okufukayo obutuukirivu buwalidde mbuuza emiri gye wali entuukirivu ate ogenda kugifuka mu latini eddiini esuubula omuntu kale owulira ensonga eyo omubi n'omusaayi tibyakubiikkulira ebyo oyo Peetero ataasoma abiikuliddwa kati aweereddwa omukisa kaswa buli mpeereddwa omukisa bona abakkiriza Isa Masiya baweereddwa omukisa abaliyo mwena mugambe nti amiina amiina emirundi amiina twaweebwa omukisa tutegeera omwana wa Katonda bino byenkomerero
amadini bwegazanyidde ku myoyo gy'abantu bano bajezaasi ne bazina ne bagula ki ne basuubiza emmotoka zivwa waggulu ennyumba zivwa waggulu katonda agenda kukola leero ebikulu abakazi ne bawangula ebigere bali mu mpale ku bituuti byabwe nabiki byonna byonna ebyo bwebiri abantu ne bawogana ne kaba akavuyo k'abayimbi akavuyo k'amadini byonna bwe bumu ddala abayimba eri mu madini bebo abayimba byebyo byennyini bivulu obwo butuukirivu awo nno ndowooza owulya kyeŋŋamba omubiri n'omusaayi tebyakubikulire Petero olina omukisa omwana wa Yona olina omukisa kubanga omubiri teguyinza kukubikulira ogwo guli engege ogwazaalibwa mu kibi okujjako kitanga ali mu ggulu kubanga yantuma olw'ensonga eyo omwana gwayagala amubikulira kyekiriba kye tulina ffe tulina kubikulira kwa Katonda omulamu tetwasoma bisome sirina bbaluwa eva mu bantu sirina muntu nze ankulembera omwoyo wa Katonda gwali ekigambo kyange yetabaaza eri ebigere byange kwe ntambulidde amawanga n'amawanga nina baganda bange emitwalo n'emitwalo tusinza Katonda kuba omwoyo njagala ekyo kitegeere muganda wange sesembula soma Yesu n'addamu n'amugamba nti olina omukisa Simoni Bayona kubanga omubiri Simoni omwana wa Yona kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikulira ekyo wabula Kitange ali mu ggulu owulira tebyakubikulira ekyo olwo n'alyoka amugamba bw'ati nange nkugamba nti gwe Peetero omuvubi omunaku ataasoma kenajja obujja wali mu butimba wali mu migonjo wali n'ekirongoosa wulira kakati ebigenda okuddirira ku Peetero bye bikaswawuli bino bye muvuma bulijjo ebinaku benakunaku kaswawuli ni mwana omuzeka kunana ku taata ne maama omunaku oyo yaweebwa ekyomuwendo ekyo kiri ekyobulabanga n'ekyomulangira obwakabaka obw'omugulu era minisita mu gavumenti ya mukama wange Isa Masiya abaagalwa abampuliriza nze njogera naawe oba onoowulira oba onolekayo entaana ekuli mu maaso oli wadde mba okugabana kyoyagala olaba ensonga eyo onoogabana ki nze entaana tendiiko buyinza nedda omubiri guddeyo mu ntaana naye omwoyo gwange tegulinaako buyinza owulira bwe mubeera munze n'ekigambo kyange bwe kibeera mu mmwe owulira ensonga eyo bwe mubeera munze awulira ekigambo kyange nakkizo talina kufa nate owulira talina musango omusango gwe gwandeeta najja kwetika bibi by'abantu najja kunoonya nakulokola Adamu n'ezzadde lye muganda nga ompuliriza kyeŋŋamba njogera naawe mukwano gwange ampuliriza nga ndi wano kwapekisa ejjinja wano ndowooza muwulira kyeŋŋamba ab'emikwano abaana ba Katonda munyweze olugendo lwaffe mwetukuze obatukuze mu mazima kubanga ekigambo ekyo ge mazima si mateeka amateeka tegatuguzanga muntu amateeka matemu owulira ensonga eyo amateeka matemu gatta abantu bakubanga abantu amayinja Sitefano bamukubira ki amayinja yali ayogedde kibi ki bamukuba amayinja n'okusega kati omusayi gw'abantu abo agamba nti omusayi gw'oyo gwabo gubere kuffe ne ku baana baffe n'amanini kyovulabanga bavumi beegana ne mukama wabwe yabagula bayibuli bwegamba ndowooza otegere kyeŋŋamba Peetero agambe aweddwa omukisa era ngera kubalaga omukisa nange ndigira ki nange nkugamba nti gwe Peetero nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno lwazi kiriki kiyagamba olwazi yagamba lwazi ki ku mubiri gwa Peetero nga bagamba nti ekkanisa eri ku paapa Katonda wange bapapa bameka bakafa mbuuza eyo kanisa ya Katonda ebyo byansi ebyo bya kirubaali tontawaanya nabyo ndiwaddemu okukyogera kama mbaaya bye boonoonya ekigambo kya Katonda bakola ebintu bya kirubaale bye bayingiza mu kigambo kya Katonda Peetero ono gwe bagamba bulijjo ayogera ki bulijjo sooka oyimiraawo Peetero agamba ki bulijjo buli paapu Peetero kye bagamba wuuno soma Peetero ekyokubiri ensula 2 n'olunya osooka mpaka lwakusatu lusesimbule naye era ne wabawo ne bannabbi b'obulimba mu ggwanga erya Isirayiri era nga ne mu mmwe bwe waliba abayigiriza b'obulimba baligira ki nga tuvuddewo abaliyingiza mu nkiso obukyamu obuzikiriza ekikulu kye bagenda okukola ennyo ekikulu ekibi ennyo ekituusa ensi eno okugwa mu nsi nga nyonole kyeki era nga beegana ne mukama waabwe yabagula yaani nze nyangula ye mukama wange Isa Masiya nga kiki kye bafuna kibagenda okufuna nga beereetera okuzikirira okwangu empeera y'omubi mwabayingiza ebyobukyamu obuzikiriza mwegana ne mukama wammwe yabagula bayibuli egamba nti Zabuli 41:5 agamba nti abalabe bange banjogerako nti alifa ddi erinnya lini libula
alifa D erinnya lye erigiraki neribula ne bototegana nsomye nozotegera kyengamba olw'okuyi lugambye lutya era bangi abaligoberera obukaba bwabwe kadde mukabanoge era bangi abaligoberera obukaba bwabwe otyo abalivumisa ekkubo ery'amazima Yesu amasiya lyokubuga mazima bwe bulamu era olw'okwegomba baligiraki bali baviisaamu amagoba n'ebigambo ebyagunjibwa eby'omunsi buno ge magoba sente ne zaabu bagamba nti sente za katonda mulete sente za katonda mulete ebitundu by'ekkumi naki ne bazimba ne bagula amamotoka gemalambula buli kimu kyonna ate bagamba nti emmotoka ziva mu ggulu amayumba gava mu ggulu polota ziva mu ggulu viza ziva mu ggulu muguli ebyo ne balyoka balimbalimba ebisirusiru ne bagwayo sente bano ba mitwalo miliyoni 10 miliyoni 2 miliyoni meka bazanyisa abantu nga bulaba kapa bwezanyisa message enalya abo webali ennaku mukwano gwange omusango gugwo gujja omusango gutuuse gubikuddwa yenjiri mukama gyasuubiza nti eribulamu zonna okuba omujulirwa kabone akategeeza nti ng'ebyali mulembe gwa Nuuwa oli ensonga eyo Nuuwa yatandika nga alanga musango awakoma ebigambo bya Nuuwa amataba we gatandikira awo njagadde okitegeera abanakoma enjiri eno baasi ensi wegenda okuzingirwako oba oliwo okyaliwo oba oliwo abafiira mu bubiibo it is up to you olwo lusiginirwa wange ale owuli ensonga eyo ndowooza otegere kyeŋŋamba olwokusatu era olw'okwegomba baligiraki bali baviisaamu amagoba n'ebigambo ebyagunjibwa benyumiza olw'amannya ag'ebitiibwa abamu babayita badokita maama omwo mulimu obulamu buli mukama waffe Yesu Masiya ddala mbagamba awulira ekigambo kyange nakkiza oyanduma alina obulamu buli mukama waffe Yesu Masiya yeeka bw'ati ne bw'onooyogera ki ne bw'onookola ki omwuka gw'olina ogumanyi oyinza okugufuluma ne gutayingira ate guyinza okuyingira ne gutafuluma olwo bakuyita mulambo weteekereteekere ekyo naye mukama akutumidde nga okyalimu omwuka gukyali mu nnyindo zo nozotegera kiŋŋamba bangi abali kufa kaakati nga tebafudde lumbe bali kutibwa buutibwa abamu akisidenti abamu bizibu bya ngeri ki abamu made bya nsi abamu butwa mbwe aladisi ali mulago butwa amawoli gatulaga batulaza abatuju bantu batuju nebyokulwanyisa nti oteekateeka otya ekintu ekyokutta omuntu Katonda gwe yatonda olaba oteekateeka otya okutta omuntu Katonda gwe yatonda n'omumiza omukka olaba omusango ogwo ago gonna madiini gammwe wewali omutawaana taata wange onookola otya ekibi kikuli mu mutima gwo onookola otya okukijva kinaavaamu kitya tewali n'omu ayinza kukijjamu ogenda kutwalana nakyo ng'omukazi atwalana n'olubuto awo njagala okitegere olwokusatu lumalize era olw'okwegomba bali baviisaamu amagoba n'ebigambo ebyagunjibwa soma omusango gwabo okuva edda tegulwa n'okuzikirira kwabwe tekubongoota obuli ensonga eyo ddayi mu Matayo ndowooza ojja ninze oli kuwulira taliikiriza bakazi kye beetaaga alaayi obukaire n'obukaire bw'abantu mu nsi muno obukaire n'obukaire bw'alaayibwa bw'abasaga n'abakazi ekiviireku bamuswaziza beene amawulire gaidwire nti abasasedooti nabasinga kukabasanya byana okuwululaza abaana abalenzi enuma eyo otimigabe mudiriwa wa kinole ontaako omusango ali mu kyogere mawulire gaimigaa gano gabyogera papa bweneke nabyogere mwene nina amawulire gano ate tujje mu kooti owulira ensonga twogera kigambo kinunula muntu owulira ensonga Peetero ajja mbagala Peetero yakomebwa atya jja mu maaso omwana wange obudakiika buli okugubuto nange nkugamba nti gwe Peetero nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno so n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza owulira Peetero aliwo yakoba kuzimba ku mubiri gwa Peetero oba mubiri gwani yakoba kuzimba ku kubiikulirwa okwo omwana gwayagala mubiikulira yakoba ati ekkanisa yange ngenda kugizimba ku kubiikulirwa kuno okwobiikuliddwa omubiri n'omusaayi tebyakulaga wabula kitanga ali mu ggulu yakubiikulidde ekkanisa yakubiikulirwa tuli baana bakubiikulirwa n'olwazi nga tubiikulira omwana wa Katonda okumutegeera mu kumutegeera ye Pawulo kyava agamba Abaefeso abaali abakafiiri owulira ensonga eyo n'agamba nti mpulidde nga ndi eno mu kkomera mwebali nnyo okutambulira mu butuukirivu obwo bannange mwankyusibwa
kulwensonga ekyenva sirekayo kubasabira katonda kitaawa mukama waffe Yesu Masiya abawe omwoyo gw'amagezi n'ogw'okubikulirwa mu kumutegeeraye olwo owuli ekyeŋŋamba muganda wange gwali awo sifayo oba oli mu kitiibwa kyo oba oli kubala mpiiya oba oli ebyo bibyo enkyo obirekawo nze nga bulijjo bwe mbaga nti nze bugagga bwenina sibuyitangako bugagga bintu byansi nzanyiramu bizanyire ebyo bidoli ebisente byerina namimotoka bidoli n'ebisuuti owuli ensonga eyo lwensirikanga bwebikoma nga balala bwe babyambala obosibe obugagga bwange ye mu Masiya akiza Yesu Masiya okw'omulokozi oyo ye muganda wange bwe bugagga bwange tugenda naye mu bwakabaka bwa Katonda awo njagadde okitegeere obwo bwe bugagga bwenoonya najja kunoonya nakulokola kiri ekyabula Mukama yajja kunoonya mwononya Adamu n'ezzadde lye yenze